Masaka ene ensonga nkulu nnyo naddala abennyendo mukungwe nze kennyini najja wano. Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga Dr. Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga si be bokka abali ku bunkenke olw'ekyo ekyabadde Masaka nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okusaba akalulu akake aka 2026 n'okusabira abamu ku bakandidate abakibiina kya National Unity Platform abasangibwa mu bitundu by'e Masaka. Kakati wuliriza nkugambye si Abedi Bwanika yekka ne Mathias Mpuuga be bali ku bunkenke olw'ebyo ebyabadde bigenda maaso n'ekyo ekyalabiddwako mu bitundu by'e Masaka. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mujenyi naye wetwogerera ali ku bunkenke olw'ebimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byazzemu okubeera nga akuutira bannamasaka era ne bannayuganda bonna wabula nga yabibakuutidde ava asinzira mu kibuga Masaka. Ekigambo protest vote n'ebigambo ebirala byongedde okuleeta obunkenke mu bakulu abakulira akakiiko k'ebyokulonda. Kakati byenkuleetedde Simon Byabakama alina ebigambo byayogedde njagala obiwulire. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyainsistinga n'ekigambo kya protest vote kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabanje. Ekigambo kino kyeraliikiriza abantu ab'enjawulo nkugambye ebyabadde Masaka Abedi Bwanika na Mathias Mpuuga bokka be bali ku bunkenke ate si kakiiko ka byakulonda kokka Simon Byabakama akakulembera nti be bokka bali ku bunkenke n'abali mu byokwerinda. Ngenda kuleetera ebigambo bya General Nalweyiso byazze ng'ayogera ng'agezaako okuwakanya n'okutyoboola oba okujungulula ekigambo protest vote. Ogenda kiwulira kyokka ekyewuunyisa era ekikyasinze okuteeka abantu bano ku bunkenke kye kigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yazzeemu era bwe yabadde Masaka. Ffe tuli bannamateeka, nze ndi munnamateeka, manya amateeka. Etteeka ly'okulonda ligamba nti Munnayuganda yenna bw'amala okulonda alina okuyimirira emita 20 okuva emmeeza we balondera. Kati emita 20 kitegeeza okuva wano nekweyo emmotoka oyo musiraamu kwatudde mutuulaawo temukola fujjo naye kamera zammwe nga zibalaba. Yes, agambye musajja munnamateeka amanya amateeka era amanya amateeka kye googera naddala ku nsonga z'ebyokulonda. Waliwo etteeka lye bayita Presidential Elections Act yali ya 2005 wabula nga liri amended. Kakati nange wano ku mukuto gwa Redison TV bino bye tutegeera era ngenze nentakulakokko mu tteeka erifuga okulonda okuwa omukulembeze w'eggwanga bakiyita Presidential Elections Act eya 2005 as amended kubanga bomanya amateeka ge Uganda gazize gakyusibwa as amended. Kakati nkuleetedde omulonzi kiki kyoteekeddwa okukola eddembe lyongo omulonzi bakye tuta voters rights. Ebigambo bino bitadde abakulu ku bunkenke Simon Byabakama ono naakulira akakiiko ka byakulonda wabula wetwogerera yatandise dda okuvaayo okubeera nga akomplayininga agamba kisoboka kitya okubeera nga gw'okuuma akalulu ko koolonze kyokka ng'etteeka likkiriza kino. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda kyokka nga balina okutegeka akalulu akali free and fair. Simon Byabakama ateekwa kubeera neutral, talina kubaako side wabula ebigambo byayogera ngenda bikwongera mu katambi kekuleetedde n'obutambi obw'enjawulo ogenda kubiwulira ne afande Proscovia Nalweyiso ono nno omukyala munnamagye era naye alina ebigambo byayogera nga biragira ddala nti bano either nga bali mu kutya ate era nga balina oludda oba si ekyo nga baategedde dda kiki ekiyinza okuba nga kiddako. Omulonzi ogenda kutegeerera ku vidiyo eno addembe lyo likomawa kiki kyoteekeddwa okukola. Bino bye tutegeera president yatugamba tuyiteeyiteko mu bintu bino tubeere nga tukozesa obusobozi bwaffe tubutuuse oba tusobole okutuusa message ku bantu abalala wano ku mukutu ogwa Redison TV. Nakugamba ffe tetuli neutral, tetusobola kubeera neutral era tulina side. Kakati njagala okulaga gwe agoberera omukutu guno otegeere eddembe lyo ng'omulonzi likomawa litandikirawa oteekeddwa kukola ki ku lunaku lw'okulonda nga nsinziira mu kye bayise Presidential Elections Act. Omukulu amanyiddwa nga Simon Byabakama Mujenyi kyatagezezzaako oba kyatayagala munnayuganda mpuliriza obeere ng'omanya. Kakati nkuleetedde article ekulaga eddembe lyo ng'omulonzi wooteekeddwa okukoma kiki kyoteekeddwa okukola ku lunaku lw'okulonda ekyawukana ne Simon Byabakama kyagezaako ogenda maaso n'okubeera nga preachinga ate nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
agezezaako nnyo okubeera nga kitegeeza bannayuganda nti kiki kyotekeddwa okukola eddembe lyo kuba omusajja akugambye munnamateeka ekyabadde Masaka nakyo ngenda kubeera nga nkikunnyonnyola tubeere nga ate tutambula kakati nga bulijjo nga sinaba kubanga ngende eyo tusooka ne tujjawo akalango kamu kokka kano nno ne katusobozesa okubeera nga tutolontoka tewali nsonga yonna tukuba ku mukono kankajjewo ate mbeere nga nsimbula obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, nga sinaba kubanga neeyongerayo munzikirize mbajjukize ku mulanga gwaffe ogw'okugula fulaga tulinako we tutuuseera nga bw'olabaawo tuli mu kugula fulaga ezigenda okuba nga zikozesebwa. Jjukira kati wiiki eno pulezidenti awummuddemu ate nga wiiki ejja ayina era gy'ayolekera pulogulamu ekyagenda mu maaso naffe kaweefube waffe akyagenda mu maaso okulaba nga naffe tukontributinga ng'omukutu nga Red Zone Media Group oba Red Zone Media Family tuli mu kusonda fulaga ze tugenda maaso n'okuba nga tugula. Gwe wenna ng'oyina fulaga nja kukusaba obeere ng'ogenda maaso n'okuba nga ate otutuukirira ku fulaga ezo oba tubeere nga tuzikima. Singa oba olina fulaga tutuukirire tubeere nga tuzikima. Wabula bw'obanga olina kasente nja kukusaba kateeke ku nnamba ezo. Ennamba eri 0756081795 0776887508 kaweefube waakubaako omuwendo gwa fulaga gwe tuweza tubeere nga naffe tusobola okuba nga tuguwaayo. Kakati nja kukusaba ontuukirire bw'obanga olina fulaga tusobola okuzikima. Bw'obanga oyina kasente osobola okukateeka ku nnamba ezo naye ng'okusingira ddala mbakubiriza nnyo tuteeke ku nnamba ya MTN eri 0776874508 kubanga eyo tejja tutawana nnyo kuzikima kuba Airtel tetuli kumpi nnyo naye newankubadde bwe kibanga ennamba zonna ekwanguyidde gy'ogenda maaso n'okuba ng'okozesa. Nkuba omulanga era neebaza buli muntu yenna asobodde okujja n'obanga okontributinga ku mulanga guno n'obanga owaddeyo abatuwadde fulaga mbeebaza kuba waliwo abatukubidde ne batuwa fulaga nammwe abatuwadde akasente abakontributinze mbeebaza neebaza nnyo mami wange mami Harriet okuva e UK ka message kaatuuse newankubadde kaatuuse kiro nnyo saasobodde kurespondinga mangu naye ng'obubaka bwatuuse weebale kwegatta kwabo abangi ennyo abagenda maaso n'okudduukirira omulanga guno okulaba nga waakiri fulaga zino zigenda maaso n'okuba nga ziguliribwa. Tuzigulanga Red Zone Media Family oba Red Zone Media Group tugula fulaga naffe tukontributinge ngaffe tubeere nga ate tusobola okubaako kye tukola ekyenjawulo ekisukka ku information gye tugenda maaso n'okubeera nga tubaweereza. Kakati zeze ennamba eziri official zogenda maaso n'okuba nga oyitako eya Airtel 0756081795 MTN eri 0776887508 ne bw'oba nga njijjeewo wano nga togirabye osobola okugenda ku mukutu guno kwennyini kwompulirira ku bbayo ennamba eyo ebeerawo era ojja gisanga ne ku WhatsApp kweziri ennamba ezo zombi osobola okujja ne tugenda maaso n'okubeera nga ate tukutuusako. Kakati njagala kutandika n'ebyabadde Masaka sigenda bigenda munnyo wabula ngenda kuwa message eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawadde bwe yabadde sayidi eyo naye nkugambye bino tebyeraliikiriza bano bokka. Abedi Bwanika wetwogereranga ebibye bibi ekimanya kabonera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasembedde bwe yabadde ava sayidi eza Nyendo Mukungwe n'ebitundu ebirala gyonna gye yayitidde ne gye yagguddewo office yasembedde kimanya kabonera. Kimanya kabonera si walala ye constituency ekulemberwa ekiikirirwa omukulu amanyiddwa nga Dr. Abedi Bwanika oyo gw'olabaawo. Kyokka nga Dr. Abedi Bwanika constituency yagikulembera ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform era kaadi yamuweebwa yali tabangako mukulembeze wa kifo kyonna, yali tawangulangako kalulu konna, yali tabangako mu kifo kyonna nga kyakwesimbawo. Oluvannyuma lw'ekibiina kya NP okumuwa kaadi Dr. Abedi Bwanika yasobola okugenda mu parliament n'akiikira abantu ab'ekimanya kabonera era njagala okutegeeza gwampuliriza nti kati we twogerera abakiikirira ku kaadi y'ekibiina kya NUP newankubadde nga ku mulundi guno tasuubirwa kubeera nga addayo era ng'olunaku olwajjo pulezidenti yakomeredde omusumaali ogusembayo bwe yasabye bannakimanya kabonera bamulondere omukulu amanyiddwa nga Patrick Kuteesa. Weewaawo nno ne tuba nga tuwavuddewo. Kakati Dr. Abedi Bwanika ebibye si birungi ate nga si ye yekka. Omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba ono naye akifuuwa akizza munda wetwogerera era nga n'ebigambo byatandise okugenda maaso n'okuba nga bikyuka. Abakulu bano bavuddengayo emirundi mingi nnyo nga bakkakkanya
bavoola batyoboola era nga balaba tebayina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tayina oboolyawo kyayinza kubakola baatuuka n'okwogerako nti e Masaka teri NUP bano abakulu bano ababiri nti bo kawuva we baakola DF nti kati ekibiina ekimanyiddwa mu bitundu by'e Masaka wetwogerera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ennyendo mukungwe bwe yabadde ennyendo mukungwe yes omukulu ono waakiikirira yasabye bannannyendo mukungwe bannamasaka balonde Lubowa Sebina gy'aviira ono Lubowa Sebina gy'aviira yagenda okuddira Mathias Mpuuga mu bigere era ye yaweebwa kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform kakati ne wetwogerera Mathias Mpuuga ebibye si birungi era essaawa yonna yandibanga agenda kusibamu ebyanguwa abeere ng'ava obanga ayawulira ekifo ekyo kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nawo yakomereddewo omusumaali ogusembawo ng'asaba banna nnyendo mukungwe balonde Lubowa Sebina gy'aviira abantu b'e Masaka eno ensonga nkulu nnyo naddala ab'ennyendo mukungwe nze kennyini najja wano ne mbasaba ne mbako okusaba kwe nakola era ne mukuwuliriza bannange mbabuulira bagamba bw'ofiirwa tosula ku malaalo ate n'amata agayiise tebagakaabira tuli bavubuka tutunula mu maaso bw'oliibwamu olukwe buuka ogende maaso bwe bakoona tukuze batuyigiriza tomala kwekoona n'olyoka obuuka eky'omukisa omulungi tulina generation empya n'olw'ensonga eyo njagala obbasaba nti bannange mutulondera omusajja ono omusajja bamuyita Sebina gy'aviira masaba mutulondere Sebina gy'aviira yemwe mulina obuyinza nze mbasaba busabi era obuyinza bwe mutuwa tubukozesa okukuuma n'okusigala kw'ebyo bye twabasuubiza basebe ne bannyabo nga bwe twabasuubiza ti omuntu yenna ava ku mulamwa alekera okukolera abantu nadda ku ludda olwannakyemalira bwe muba mumpadde obuyinza bataata bamaama nkola okusalawo mu mazima n'obwenkanya nga sitiiriridde muntu yenna era mbasaba mutusindikira omusajja ono bwe munaalonda Sebina gy'aviira mujja kubeera mumumpaddeko obuyinza era mumanyi bulungi nnyo timumukwasiza Kyagulanyi tasobola kwokya tasobola kusuula kuba mmanyi mbeeramu ng'ate ndi kaali ate tetukomyawo bannange kino ndowooza Katonda yakikola ne bajjajjaffe bali naffe kubanga ku mukono ogumu tulinayo Lubowa ate ku mukono omulala tulina Nalubowa wano tulinaani kati mwabe Masaka naddala mwaba wano yemwe mulidde empanga kubanga mulina Lubowa mulina ne Nalubowa mwabaganda muntegeera mwabennono muntegeera Lubowa mumumanyi temumanyi Lubowa temumanyi Nalubowa kati lwaki munjogeza kama mwetulire Yes, kakati oyo yagenda okuddira omukulu Mathias Mpuuga mu bigere ate nga ne sayidi eri eya Dr. Bedi Bwanika naye ebibye si birungi kubanga omukulu amanyiddwa nga Patrick Kuteesa yaweebwa kaadi ey'ekibiina kya National Unity Platform era nga naye sayidi eyo His Excellency yamukubidde campaign n'asaba temukomyawo eyeyita omugalatiya kakati bano ababiri bwe twogereranga ebyabwe si birungi essaawa yonna bandibanga bagenda kusibamu ebyanguwa oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform okubeera nga babaddeko e Masaka era ne bakola statement aboolyawo we twogereranga Masaka yekyakutte kati n'ekisooka ku bantu abakyasinze okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amaanyi amangi ennyo era bamanyeewo Arua Iganga n'ebitundu ebirala kakati Dr. Bedi Bwanika Mathias Mpuuga ebyabwe birabika nga si birungi naye ne Juliet Kakande temumwerabira n'abamu ku bannaabwe abadde batambula nabo mu nsonga bwe ziti nga tetuli ku b'e Masaka bokka wabula n'ebitundu ebirala era nabo bali mu mbeera ya kwekweka nawuliddeko Jime mukulu amanyiddwa nga Michael Kakembo Mbwatekamwa ow'Entebbe municipality nga ye yavuddeyo n'okwetonda ne yeetonda ebyo byazaayogera ku kibiina kya NUP byazaayogera ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga bino tebitadde bano bokka ku bunkenke nga bwe nakugambye mu katambi kano byonna ogenda kubimanya kyokka nga wetumala ngenda kukuleetera kye bayita Presidential Elections Act otegeere obuvunaanyizibwa bwo eddembe lyo ng'omulonzi likomawa
eno gye bayita Red Zone TV wano wokka w'osobola okumanyira ebintu ebifaanana bwe biti era mbikuleetedde omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama alina ebigambo byazze ng'ayogera ebigambo bino nga bikontana n'ebirabwako ebigambo bino nga bikontana n'ebimanyiddwa ebigenda mu maaso akakiiko k'ebyokulonda ke kavunaanyizibwa ku kubala akalulu ku kutegeka okukakuuma n'okukola ebirala byonna wabula nange omulonzi nina eddembe lyange ery'okukuuma akalulu kange ke ngenze mu maaso n'okuba nga nnonda kyokka ebigambo ebyo Simon Byabakama agezezzaako nnyo okubeera ng'abiwakanya asinze kubiwakanya olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddengayo nnyo n'abyogerako era nga ne Masaka yabizzeemu nga bwe nkugambye yategeezezza bannayuganda obuvunaanyizibwa bwammwe nga abalonzi ate nga musajja amanyi amateeka wuliriza olunaku lwa 15 bwe lunatuuka muveeyo bangi mulonde abateesobola mubayambeko mumekinga eswa buli omu alonda bwe mumala okulonda temuvaawo bamaama bataata temuvaawo bakwonona beiso byayogera ebyekiwumba tutu bakubya Abakama byayogera bakwonodda mulira wamba abaana baffe byayogera baganda bange fe tuli bannamateeka nze ndi munnamateeka manya amateeka etteeka ly'okulonda ligamba nti omunnayuganda yena bw'amala okulonda alina okuyimirira emita 20 okuva emmeeza we balondera kati emita 20 kitegeeza okuva ano nekweyo emmotoka oyo musiraamu kwatudde mutuulaawo temukola fujjo naye kamera zammwe nga zibalaba kamera kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi kye tulina era batutya ekyokulwanyisa ekyokubiri yeno bendera y'eggwanga eno ebendera y'eggwanga Museveni agisangawo Museveni agenda girekawo tugiinako obuyinza bwe bumu na buli muntu yenna kano ke kabonero akalaga obusika bwaffe eno bendera twagisikira kuva ku bajjajjaffe abaleeta independence mu Uganda era bendera eno beera nayo tolina musango gwonna buli omu waddembe ogikwata tuzze tubagamba yakalulu bakabba Museveni yajja n'agamba nti bamubbako bululu miliyoni 2 si kyo buli omu akayana nti bamubbako bululu naffe tukayana kati bwe tuba ffenna tukayana nti babba obululu kati tumukuume ffenna tubeerewo kati gwe mwami Byabakama bw'oba ogamba nti tuleme kuuma akalulu ate nga ffe tugamba gwe wabba akalulu kaffe oŋŋamba otya nti omubbi gwe mmanyi nti mubbi aŋŋamba nti toggalawo nnyumba yo ye yajja obbikuumira sebo otusanze tulaba tugenda kakuuma ensonga olunaku lwa 15 Yes, akugambye yasoma amateeka era agamanyi gwatajjukira bulungi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagraduatinga era yasoma amateeka okuva ku Cavendish University mu mwezi gwali gwa 8 mwaka 2024 baamutikkira ne kye bayita Bachelor of Laws degree okuva ku Cavendish University gwali mwezi gwa 8 omwaka 2024 bw'obanga okyajjukira oba bw'obanga obadde otambula naffe ku mukutu guno nkakasa eyo scenario ba olunaku olwo olujjukira bulungi nnyo olwasaanikira ensi yonna oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'alangirira ebifaananyi ne birabikako nga baamutikkidde amateeka kakati omusajja byayogerako abimanyi bulungi nnyo Simon Byabakama byadiringa nabyo njagala okutegeeza nti gwadiringa naye ebigambo byafulumya abifulumya biri well calculated ate nga abimanyi alina n'obujulizi ate nga n'amateeka agamanyi gano gennyini gengenda okusomera nkubulire kye bayita Presidential Elections Act kitegeeza ki kakati omusajja yasoma amateeka era n'atikkirwa amateeka ebigambo byayogera abimanyi era tebimenya amateeka bandibadde baamusibadda Simon Byabakama yavuddeyo n'abiwakanya ye ng'agamba toteekeddwa kukuuma kaluluko ye yakiyite voter protector yete mu mateeka gamanyi Simon Byabakama tamanyi kye bayita voter protector era agamba nti teri kukuuma kalulu byawulira mwogera kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa okubeera na ba agents babiri tulinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda tulinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri ebibiina by'obufuzi nabyo babirwa omukisa okubeera naba observer
kati oyagala ba voter protector bafaanana batya bamalayika oba baani bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka naye gonoojja namakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaabwa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Yes, kakati bye bigambo bya Simon byabakama mujeji naye nkugambye ono jjukira ayina kubeera neutral era omulimu gwe oba obuvunanyizibwa bwe ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda ayina kutegeka kalulu akali free and fair tayina kwenyigira mu bintu bino tayina kulaga side wabula ye agenda maaso n'okubanga akikola wabula olutalo luno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talulimu yekka wuliriza ebigambo bya Secretary General nga naye akkaatiriza era ye ebigambo bino yali abiwereekereza amanyiddwa nga General Nalweyiso kakati nga sinakuwa bigambo bya David Lewis Rubongoya njagala kuwa ku bigambo bino ebya Simon Byabakama ebirala. Simon Byabakama ssebo agezaako okusiiga ekifaananyi nti bino bimenya mateeka mujjukira ekikolobero ekyaliwo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu bitundu ebya Eastern Uganda abasajja bakuba ttiya gas ne bamulemesa okubanga ayogera n'abalonzi be mu bitundu byeyo. Era Simon Byabakama yagamba nti ate mwaba NUP mwe mwonoona era mmwe mu provoking nga bozze ng'obiwulira kakati njagala okubanga mbikuwa bino obiwulirize bulungi nnyo wabula nga sinabikuwa kankuwe scenario Simon Byabakama jagenda maaso n'okwogerako nkulage nti omusajja ono alinga yasalidde eddiiro omusajja ono alinga sejagamba nti alinga atidde wabula omulimu gwe gwalina okukola ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda kakati ali mu gukola mu ngeri ya kifuula nnenge ebikolwa ebikolebwa ku kibiina kya NUP n'omukulembeze waakyo ate abikwata n'abizza ku bakulu b'ekibiina kya NUP nti mmwe mugenda maaso n'okumenya amateeka kati njagala nkulaga akatambi kano ogende mu comment section ombuulire wa ekibiina kya NUP okyamenyera amateeka then nkuwe Byabakama engeri gye yarespondinze ku kino. Tekyali campaign lwafuuka lutalo tuli wano tuliwo mateeka akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe bayita Byabakama amanyi tulina okubeera wano amateeka gamanyi tulina okubeera wano bazze baziba amakubo tuleme kutuuka mu budde naye ne bwe tutuuse bali mu bakuba tiyagaasi naye muswadde nnyo laba ebikolobero bye bakola temuggyako kamera zammwe njagala ensi erabe eyo Uganda Police Franka Mwesigwa yabasindise bamekinge sure Kyagulanyi tayogera n'abantu naye bannange muli bana Uganda ebyo byonna bagenda bikola naye tujja kuwangula kati kambasabe muveewo nze kansigalewo bakole ebikolobero ebyo Mr. Byabakama, the world is watching you. We are here legally, but what you're doing to the people is against the law. That is what the Uganda police is doing. Mumuyambeko mukyalo oyo mubayambeko abantu abafa mubayambeko. That is what the police is doing. Mubayambeko tebafiirawo oyo gwe bakubya amenyesa okugulu muyambeko oyo mukadde musituleko oyo mwana temubalinyalinya. What a shame. What a shame. What a shame. What a shame. But I'll tell you one day we are going to be free. Banange mubere bagumu ne bamandera babakola bwe batyo naye bawangula abantu b'ebbale ekyokola mwekimanyi obubutiitiizi bwa polisi bwa buswavu nnyo. Shame upon you. Shame upon you. Shame upon you Frank Mwesigwa. Shame upon you Museveni. Shame. Kati okusinziira ku mbeera nga bw'ogirabye bwetyo bwe yali kati okusinziira ku Simon Byabakama ono nno mulamuzi aline ku ddaala ly'okubeera Chief Justice era nga kyekimu ku ekyo akweza ensonga ezaamuweesa ekifo kino okubeera akulira akakiiko k'ebyokulonda kubanga ali ku ddaala ery'abalamuzi ab'amaanyi oba ab'oku ntikko mu mateeka g'eggwanga erya Uganda. Kakati okusinziira ku ye gwe nga bw'obirabye
Simon Byabakama ye mukatambi kano kogenda okuwulira agezaako kugamba mwe mugezaako okumenya amateeka. Njagala nkuwa obutambi bubiri. Simon Byabakama ng'ayogera ongendereko mu comment section ombuulire ddala Simon Byabakama akulira kakiiko ka byakulonda oba ayina baakolera. Twabakubiriza nti mugoberere ebiragiro oba mateeka akakiiko agali mu mateeka g'eggwanga. Amateeka gakwata ku entambula y'ebiduka oba entambula yaffe mu makubo na guidelines zetufulumya ng'akakiiko kusinziira mu buyinza bwatuweebwa mu ssemateeka. Ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa. Vuga motoka yo, genda wogenda okubira kampeyini, abawagizi obasange yeeri, oyogere eri abantu. Tulaba abakandidisi abakola abakikola naye babamu oba bafuuse ki nantawulira nantamegwa nantagambwako bakola ebintu kwegamba eki kyekireesewo ebintu kwegamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuza embeera mu nteeko niyo abaakola ki okusikagana muguwa kandidati atuuka mu butale n'atandika okwogerera abantu bakola emirimu gyabwe mu butale, abantu banoonya kasente okwebeesawo. Kati oyagala okutataganya emirimu gyabwe mu bizinesi zaabwe. Buli kubo ogenda n'oyimirira buli kubo. Kati abamu lw'okuba nti bajja bayimirira asanga wano abantu n'ayimirira ekifo kyagenda okuba mu kampeyini agenda kujjukira nti budde bwewakoze eki bwamuyiseko dda. Kati ayagala ayingireyo budde bw'ekiro atandike okukola campaign. Poliisi bwevaayo muzibira nti olaba banzibira. Please let us be responsible. I think the first sign of a good credible leader, responsibility, respect for the law. Ulimi olukozesebwa bakandise bamu kwawula mawanga oba madiini okukuma abantu omuliro. Kakati oyo yakulira akakiiko k'ebyokulonda wano nno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yeebuuliza era ng'akubuuza gwe nga munnayuganda agoberera ensonga nga bwe zitambula nti omuntu akulira akakiiko k'ebyokulonda ebintu ng'abiraba bw'atyo mu ngeri nga gy'owulidde abinnyonnyolamu era nga ye bw'atyo bw'ayogera omusuubira mu 2026 ng'akalulu kamaze okulondebwa omuntu bw'atyo omusuubira ogenda maaso n'okulangirira ebintu ebituufu singa mukama we abeera nga si yawangudde omusuubira okukwata omuzindaalo alangirire nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti w'eggwanga omulonde era bannayuganda gwe balonze. Kakati n'olwekyo n'ategeeza mwekuumire akalulu kammwe ng'etteeka bwe libagamba. Etteeka ligamba nti mukuume akalulu kammwe. Ngenda kukusomerawo wano etteeka nga bwe ligamba. Etteeka erifuga okulonda okw'omukulembeze w'eggwanga kye tuyita Presidential Elections Act. Ndowooza mu Act ey'e16 nga bagamba nti voters who have cast their votes and all other persons in the vicinity of the polling station other than electoral officers, candidates, agents, and observers shall stand or sit at least 20 meters away from the table mentioned in subjection 3. Bino byonna ngenda bikusomera ogenda kutya. Tuli ku mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagobera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira bino ogenda kubiwulira mbikunnyonnyole na bulungi nnyo wabula nga sinagenda eyo okitegedde. Njagala nsooke nkuwa ebigambo n'abamu ku b'ebyokwerinda nabo bavuddengayo nga bawakanya kiri ekigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakubiriza abalonzi. Tova ku polling station wabula oyina okuyimirira meters nga 20 awe okuva ewali emmeeza we bali mu kubalira wabula todda waka nga Nalweyiso bwagezaako ogenda maaso n'okubanga agamba era nga binaabyogera agezaako okubeera nga akkakkanya awakanya ekigambo protest vote kyekimu ku ebyo ekisinza okubateeka ku bunkenke. Nalweyiso agamba teri bya kukuuma kalulu teri bya protest vote. Olunaku lw'okuba kalulu lujja kubawo nga 15 January. Ova wakaawo ogende okusuula akalulu ko mu boxi. Mpulya bagamba genda olonde okakuume osulewo simanyi okolotya wali tewali mmere tewali toyireti ezisobola okwakomodatinga abalonzi ab'ekyalo tetulinawo kifo kya kukola susu. Omulimu gwo omubaka wo gwowesi gwo candidate wo president gwowagira ne MP bagenda kubalonda olunaku lumu. MP bamuwadde abantu aba babiri
era n'agenda ku kyalo n'abatunuulira mwenna bali ku kyalo n'alondamu abantu abo bagende bamukuumira akalulu. BMP be baba 10 abo be bantu 20 bakuuma akalulu awo. Buli pulezidenti bamuwadde abantu 6 bwendowooza abagenda okuuma akalulu ke. Bapulezidenti bali 8 tayimuze bantu 6. Gwe bw'omala okulonda waliwo distant gye bakuwa gy'olina okuyimiramu ne woba okomyewo okubala akalulu. Naye nze nandirowooza jangu olonde oddeyo eka, kubanga ne bw'otuulawo eyo bokisi gy'okuuma si yesalawo Uganda. Kati nze bwe ndowooza nti ebyo eby'eggaali simanyi ebyaki tebikola wano. Ate nsaba abantu baleme koppa bye balaba ku muliraano, kuba nze mpulira abagamba ekyabadde ekindi kijja kubeera na wano. Buli muntu ayina engeri gy'akuumamu eggwanga lye, kubanga ffe abasecurity tukuuma Abannayuganda n'ebintu byabwe, ne tukuuma yeekalakaasa, ne tukuuma ne gwe bagenda okwekalakaasizaako, mwembi tubakuuma. Kati waliwo ebintu bye tutajja kukkiriza. Naye nze ndowooza nti okusinziira akalulu nga bwe katambula kali peaceful, wadde abantu abamu kabayisiza bwe bagamba kano si kalulu kubanga temuli tiyagaasi. Ako ke kalulu. Buli muntu atambula ayagala okukola effujjo mweriri, naye ffe abasecurity tugamba nti effujjo tetulikiza. Teri gaali sebo, teri gaali. Eggaali genda ozikolere mu nnyumba yo, tozikolera ku bantu, kubanga tewali ku dduuka lya muntu oba ekintu kyonna ekikwatagana n'akapapula kogenda okutiikinga. Edduuka lyange ne famire yange, so si lyange n'obululu. Mbegayiridde nnyo Bannayuganda oba Bannabugisu, kendo akalulu nga bwe kali ak'emirembe, era twagala n'okulonda kubeere kwa mirembe okutuusa lwe banaalangirira omuntu awangudde. Bw'onaabanga owulira nti kikunyize nnyo kooti, bw'owulira nti kikunyize nnyo genda mu nnyumba okaabe, kubanga akaluluko kamanyiddwa. Abantu 8 tolagalako omu, si bonna. Ate abalala tetulina na gye tubatwala. Omuntu tosobola kukulembera kyalo oba okukulembera eggombolola, kati ojja oteewe pampalike ku ggwanga. Bizibu nnyo. Twagalako ogwo omu. Ate ffe abasecurity tugamba nti mulondo oyo gwe munaba mulonze nga omanyi ffe waffe talayirirawo. Bamulonda mu January, ajja kulayira mu Gwakutaano nga mumaze okukakkana obusungu. Buli muntu yenna ng'awoze tumutwale Kololo alayire, tumutwale ku ntebe ye. Gwe banaaba bawangudde adda waka. Ebigambo ebyo byayogerwa omukyala amanyiddwa nga Afande Proscovia Nalweyiso. Ono nno mukyala munnamagye era y'omu ku abo abalina ranka eza waggulu mu magye ng'ate mukyala. In fact ye mukyala asinga ranka eya waggulu mu magye g'eggwanga erya Uganda. Ekigambo kyagezaako okugenda maaso n'okwogera kimenya mateeka era mu njogera ennyangu. Nalweyiso ali mugenda maaso n'okumenya amateeka ag'eggwanga olw'ensonga ekigambo kyayogera akontana oba alinga agezaako okuwakanya ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, akkiriza Munnayuganda okukola ebintu byengenda ogenda maaso n'okubanga nkutegeeza. Eno gye bayita Radio TV nkugambye nkuleetedde gye bayita Presidential Elections Act. Lino lyetteeka erikukkiriza gwe nga Munnayuganda okukola ebintu byengenda okugamba era byengenda okusomera. Simon Byabakama Mujenyi n'Afande Nalweyiso bye bagezezaako okwagala okubanga bawakanya, kyokka nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byagezaako okugenda maaso n'obbagamba. David Lewis Rubongoya naye yayanukulwako ku Nalweyiso ku bigambo ebyo nga sinna kusomera article eri. Sooka owulirize bino. Bagende mu maka gaabwe mubalindirire balangirire ku radio. Ebyo bigambo ani? Kubona singa mumanyi timwagala kola by'amazima na bwenkanya, lwaki temwagala abantu basigale ku polling station balabe kigenda mu maaso? People power. Teri tteeka n'erimu erigamba nti omuntu bw'amala kulonda ate ewaka. Tugenda kulonda, bwe tumala kulonda bw'ova wali w'olondera oyimirira mabbali wano naye n'osigala ng'olaba ekigenda mu maaso awo. Era omuntu yenna agezaako okkakwatamu kyobola nabagambye tukola olunaku people power nga nawo 18 awo wetwagala okulaba faces ezismilinga nga pulezidenti amaze omulangirira, naye nga 15 nga 16 mulina okubeera nga muli banyiivu nnyo nnyo. Buli omu teekako feesi y'enyiivu ndabe, buli omu nyiiga
sagala kulo aha omulaba maama oyo twagala mwena mubeere bwe mutyo munyiige bakimanye nti singa bakola era mbagambe tebakola ki kubanga basawo ne banyabo abantu bakambye okumala ebbanga abakyala bafiira mu malwaliro abaana baffe bafa nga bazaalibwa olw'obutabeerawo abasawo eddagala teririiyo ebyuma tebiriiyo amakubo ge tutambulirako mugalaba mwena embeera y'omusolo mukiraba buli lunaku bagongeza naye obuweereza ne butayongera embeera z'abantu ze bayitamu muziraba bulungi nnyo. Oyo Secretary General w'ekibiina kya NUP yali agezaako okwanukula afande Nalweyiso ku bigambo bye yali ayogedde ku nsonga y'okukuuma akalulu kyokka nga ate n'akulira akakiiko k'ebyokulonda by'ebigambo byebimu byagezezaako okulaba nga ate ayogera. Ngenda kukulekera ebigambo bya Nalweyiso nga mmaliriza sayidi eyo wabula ebyo nga sinnaba kuba nga ntuukayo njagala tusooke tuyiteeyite mu kye bayita Presidential Elections Act. Nkugambye ngenda bikusomera ogenda kutegeera etteeka likugamba kigwe ng'omulonzi okufaanaganako n'ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byategeezeza bwe yabadde Masaka. Musajja munnamateeka nga bwe nkugambye yagatikkirwa n'agakugukamu era kati musajja amanya amateeka kubanga omutikkire awedde emirimu. So kakati obanga obadde ogoberera bino byenjogerako bimanyi bulungi nnyo, byenjogerako bitegeera bulungi nnyo. Njagala nkusomere wano ate nga bwe nkuvuunulira nkusomere n'agamu ku mateeka amalala g'oteekeddwa ogenda maaso n'okubanga ogoberera. Eno bagiyita Red Zone TV. Wuliriza. Mugamu ku mateeka agafuga okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga kye tuyita Presidential Elections Act. Akawaayiro kankayita akawaayiro akasatu mu akamu kye bayita polling and polling procedure. Wano ndowooza kangaziyeemukko bino bye tusinga okutegeera ate President nga bwe nkugambye nti yatukubiriza nti buli omu mu ekyo ky'otegeera osobola okuba ng'oyambako oboolyawo abalala ne baba nga basobola okugenda maaso n'okuba nga bategeera ekyo ky'osobola okutegeera kigabaneko n'abalala. Kakati kino kye ndi mugenda maaso n'okuba nga nkola tuli mu kye bayita Presidential Elections Act, etteeka erifuga okulonda okw'omukulembeze w'eggwanga. Tubeere nga ate tunnyonnyokawo bulungi nnyo gwagoberera ogende maaso n'okuba nga ate obitegeera. Eno bagiyita Red Zone TV. Njagala kukusomera wantu wano si wawanvu nnyo, kantu katono naye njagala tukategeere bulungi nnyo. Wuliriza. Bakiyita polling and polling procedure. Bagamba batya? Ngenda kukusomera emu ku emu paka wentuuka kweri omulonzi bw'omala okulonda obeera wa. Ebigambo bino byawukanira ddala ne bya Simon Byabakama kyokka ate nga bifaanaganira ddala ne bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wulira wano we bagamba voting at every election shall be by separate ballot using one ballot box at each polling station for all candidates in accordance with this act. Awo sijja kumalirawo budde. A presiding officer shall not inquire about all attempts to see for whom a voter intends to vote. Omuntu yenna presiding officer tateekeddwa kumanya biki byolonze oba si buvunaanyizibwa bwe. On polling day, all voters intending to vote shall form one line commencing backward from a point at least 20 meters away from the table at which each voter is to place the authorized mark of choice on the ballot paper. Wuliriza bulungi nnyo. Mugamu ku mateeka gafuga okulonda nti bw'onaaba ogenza okulonda ku lunaku lw'okulonda buli mulonzi yenna mulina okusimba layini ng'edda mabega nga waakiri waliwo meters nga 20 okuva ku mmeeza kwe mugenda okulondera. Ke kali akaguwa ke basibawo olwo nga buli mulonzi ojja n'obeera nga bakuyita oba ng'ojjira mu layini then okujja ku mmeeza eyo ne balyoka bakuwa akakongeko kogenda okuba ng'olondera. Olwo nno n'ogenda maaso n'okuba ng'olonda akaluluko nga bwe wandyagadde okubeera ng'okalonda. Waliwe bakugambidde nti abo abakuwadde akakongo ako tebavunaanyizibwa ku kumanya ani gw'ogenda kulonda oba si buvunaanyizibwa bwabwe. Wano ne bakugamba voters who have cast their votes. Wulirizawo bulungi nnyo wano kati we wali ensonga. Voters who have cast their votes and all other persons in the vicinity of the polling station other than election officers, candidates agents and observers shall stand all sit at least 20 meters away from the table mentioned in section 3. Kakati kino Simon Byabakama General Nalweyiso
n'abamu ku b'ebyokwerinda bagezezaako okwagala okuwakanya ekigambo kiri kino kye bagezaako okutya oba kye bali mugenda maaso n'okutya. Bagamba batya? Etteeka ligamba omulonzi yenna, wuliriza kamala okugaziya nkugambye mbeere nga nsobola okukalaba obulungi ennyo, omulonzi yenna tuli mu section eya 31 mu kye bayita Presidential Elections Act, etteeka erifuga okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga, then subsection ey'okuna bagamba omulonzi amaze okulonda akalulu ke n'abantu bonna abali mu kifo ekironderwamu mu kifo ekyo ng'oggyeko ba candidates abeesimbyewo be batalina kubeerawo, ba agents baabwe balina kubeera wali we bali mu kubalira akalulu kubanga ba agents mumanyi we babeera naye nga ne ba candidates bagamba the vicinity rather other than election officers, candidates agents and observers, never observers balina kubeera wali ku mmeeza, bo bakkirizibwa okubeera wali ku mmeeza wennyini we bali mu kubalira. Kyokka nze ng'omulonzi nalonza akalulu kange nkakuuma ntya, nzikirizibwa okuyimirira sit or stand oba okutuula mu kifo ewalondeddwamu wabula nga ndi meters nga 20 okuva ku mmeeza. Kati gwe bale mmeeza presiding officer oba bana abalondesa kwe babeera balawo meters nga 20 oli waddembe okutuula awo oba okuyimirira awo owulirize bano nga babala akalulu weekenneenye nga tebalina ngeri gye basobola kukabbamu nga bwe bakugambye mu subsection ey'okusatu waggulu nti oyina okusimba layini backward emita nga 20 okuva ku mmeeza eyo. Kyokka ne oba omaze okukalonda oli waddembe okuyimirira mu kifo kyekimu meters nga 20 okuva ku mmeeza eyo. Bye bigambo biri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byakugambye. Omusajja akugambye mu nnamateeka era amateeka agamanyi. Kakati nange ne ngendako mu mateeka era kikakasiddwa ti omusajja amateeka agamanyi kubanga akugambye bigenda kuba bwe biti nti okkirizibwa okuyimirira meters 20 okuva ku mmeeza okuliba presiding officer okuliba agents n'abalala mita 20 mujja kuzibalanga mwetolole mita 20 omanye nti wano wenteekeddwa okugenda maaso n'okubanga nnyimirira. Amateeka gakyali nno mangi agafuga okulonda okw'omukulembeze w'eggwanga wabulaako ke kasinga obukulu ke mbadde njagala okujjirayo ogende maaso n'okukategeera nga tukompeyalinga ku bigambo ebya Simon Byabakama ng'agezaako okuwakanya nga tukompeyalinga ku bigambo ebya General Nalweyiso ng'agezaako okuwakanya amateeka bye gagamba. Kakati tutegedde bulungi nnyo nti okkirizibwa obutadda waka ng'omaze okulonda Simon Byabakama. Kyokka ekyewuunyisa bino we babiwulira we bawulira ekigambo protest vote bo bakifunira mu ngeri ya kuyiwa musaayi, bakimanyi bulungi kye kitegeeza era tewali tteeka lyekimenya wabula bagezaako nnyo okulaga nti kino mulinga abategeka abantu okwekalakasa mulinga kwegamba Byabakama ye ne mu njogera ye alinga eyategedde dda nti ekyamazima tasobola kulangirira bituufu wabula ate bw'atalangirira bituufu akake kaba kaweddemu. Kyova olaba nga mu njogera ye akulembeza nnyo ebigambo bino. Twewale okuyiwa omusaayi, twewale abantu okuva mu bulamu bw'ensi eno olw'okuba nti babadde mu kalulu. Ekyo teryaganyirwa, tekiina kyekyongera ku nteekateeka yaffe y'okubeera n'okulonda. Nolwekyo ekyabadde olunaku lwajjo omuntu munnayuganda munnaffe n'afa abalala ne batuusibwako ebisago kyatuleetedde nnyiike nga kakiiko k'ebyokulonda. Kyatukoze bubi nnyo ne tugamba nti tukubiriza twongera omulanga eri yenna kwatibwako k'obeere candidate k'obeere muwagizi k'obeere ekitongole ky'okwerinda beeramu tubeere n'ekintu ekigamba nti ekyenkola kino kityobola eddembe lya munnange oba nedda. Ekyenkola kino kisobola okuleetereza obulamu bw'omuntu okugibwa mu nsi eno oba nedda. Nekyo kitukwatako ffenna era ffe nga kakiiko tuze tubagamba nti ffe tubanga ffe tukulembera oba ffe tukola ku bintu ebiri mu program ya roadmap y'okulonda nga okuwandiika abalonzi ebintu bibeera mu biteerevu bulungi teriiko okusikanga n'omuguwa wetuba tuteereza ebifo by'okulonderamu wetwali twanjula enkalala z'abalonzi tuyise display process. Ebintu byonna nsinga nkakamu abantu bonna nga bakakamu naye bwe twamala nominations ne tugamba kakati nammwe kusinziira mu mateeka mulina obuvunaanyizibwa mulina kye mulina okukola
mu nkoleni eyakalulu k'amazima n'obwenkanya ba candidates mugende eri mutuukire abantu bammwe abawagizi bammwe mubabuulire program ki gy'olina eri eggwanga awo ebintu ne bitandika okwonooneka campaign zaali zitandise bulungi naye oluvannyuma zigenze ebintu bigenze nga bikola bwe biti nawe ketusaba nti ffenna tweddeko twagale eggwanga lyaffe tuwewale ebikolwa byonna gwe candidate lwaki togamba abantu bo abawagizi bo nti mugende mu kifo egindi nja kubeera mu tawuni bweti olunaku bwe luti essaawa bwe ziti campaign ngenda zikubira ekifo bwe kiti mbasangeyo temungoberera mu kkubo saagala mbasange mundindirire ku kkubo wabula mugende eri mu kifo kiri gye mba mbasanga tulabye waliwo abakandisi bwe tulabye ng'alina abantu 10,000 z'abantu naye abasanga wali ku venue tajja nabo mu makubo kati lwaki naffe tetukola bwe tutyo abadde tetukikola naye kye tugamba nti ebintu binisonga tugondera amateeka tusobola okwewala ebikolwa nga bino by'okuyiwa omusaayi by'omuntu waffe abantu baffe okufa lwekyo tusigamba nti ebiseera tukyabuuza wasigaddeyo ennaku nga 42 oba 43 okumaliriza campaign gwe candidate ennaku zino zisigaddeyo ogenda kweyisa otya obulamu bw'abantu bawagizi bo oba obuteekamu kitiibwa leka kubuteeka mu matiga naffe ab'ebitongole by'okwerinda bwe tuba tukola emirimu gyaffe tugezeeko kulaba nti tukuuma obulamu bw'abantu ate bwe tuba nga tulina ebintu byetulina okukozesa tubalirire nti kino kyengenda kukozesa wano kyekyetaagibwa oba waliwo ekisobola okutereeza embeera eno nga sijjeeyo kiri nolwekyo ffenna kyengamba kitukwatako nga kakiiko era wiiki ejja nga bwe twagambye twategeeza eggwanga olukungaana lwali kakiiko ebyokulonda nti wiiki ejja tugenda kukola olukungaana lwaba agents ba presidential candidates abakulu b'ebitongole byokwerinda Uganda Police Force naffe abakiiko Simon byabakamaatidde ki okuyiwa omusaayi kuli luddawa era baani abayiwa omusaayi genda mu comment section obinteereyo Simon byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ebigambo byayogera biraga oba eringa sigino gyasindika nti oba oliawo essaawa yonna alabika tajja kusobola kulangirira bituufu n'olwokubeera tajja kusobola kulangirira bituufu wandibaawo okuyiwa omusaayi kitegeeza alinga asindika sigino era njagala ogende mu comment section okuyiwa omusaayi kuyinza kuva ku ki era ani ayinza okuba nga akuleetedde okubaawo ate era ani abagenda okuyiwa omusaayi kakati ebigambo ebyo bwobikompeyalinga era byefaanaanyiriza ebya Nalweyiso ekigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazzenga akozesa nti ye muyeekera ayeekera gavumenti ya General Kaguta Museveni wabula agiyeekerera mu mateeka kati ebivannyuma lw'ebigambo ebyo kyokka ate ye Nalweyiso agamba twagala Kyagulanyi otunnyonnyole buyeekera ki bw'otegeeza kyokka nga ye Kyagulanyi bw'abadde ayogera akunnyonnyodde ategeeza obuyeekera ayeekera gavumenti ya General Kaguta Museveni agiyeekerera mu mateeka Nalweyiso nakati akyebuuza ebigambo bya Nalweyiso byagala okukonekitinga ne Simon Byabakama oli wa byakwerinda onakulira akakiiko ka byakulonda olowooza kiki ekigenda mu maaso n'okuteekebwateekebwa Kyagulanyi takasuka jjinja era Kyagulanyi tumulinda ayogere kye kigambo nti mukube kati naye ajja kukwatibwa singa akyogera kati nakino nze kyova obulya nga mugamba ave yannyonnyola ekigambo ky'obuyeekera kiki yabadde ategeeza kiri kyenzanyidde abantu naye omuwagizi bamukwata kasooka suka ejjinja bwoti nga bakwata questions is lwaki President Museveni waaba akuyega abantu ebitongole by'okwerinda tebiba abeera ali ku rallies kyezo ekikubya muko ogubalagala nga muganya okugenda nga mukoze procession musibye ekkubo nga babagambye kati ng'ekalaji mpulira oluvannyuma nga mmaze okulemererwa ngenze bagamba bakubawo muko ogubalagala nga baganya okuta ekkubo kubanga ekkubo lyali liri supposed okuba nga liri open naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omuko ogubalagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omuko ogubalagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omuko ogubalagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omuko ogubalagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omuko ogubalagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi
nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omukogo balagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omukogo balagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omukogo balagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omukogo balagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omukogo balagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omukogo balagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omukogo balagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya Kyagulanyi nga Kyagulanyi ayogera ne bagikubamu omukogo balagala ekyo si kituufu naye nze sirowooza nti waliyo laale ya ekisookera ddala kituufu nuupu egenda okujja mu rallies already nga baleyinze strategies zaabwe nga balina ekikoosi ky'abaana ab'effujjo ng'omulimu gwabwe kintu eki kimu kyogera ku national radio ng'omulimu gwabwe kintu eki kutabangula mirembe oba okusosonkereza ab'ebyokwerinda ekyo njagala afande na Raiso nga bwali omuwi w'amagezi eri president ekyo njagala akitegeere nze nali mu nuupu ali omu ku bakulu nga bwe nabagambye saali mu kalulu saali mu kampeyini za Kyagulanyi eza 2021 olw'ensonga ezo olwa meetings etwabeeranga ekyokubiri kulalire Kawempe nali nva ku Sekungu ono kyayogera kituufu nnyo ezo meeting bwe zituula zibange ezigenda ezipanga olutalo bwe babanga batudde mu ezo meeting babanga abateekateeka bakimanyi bulungi nnyo ndowooza mpozi kati kye tulina okukola kyengenda okusaba poliisi oba aba intelligence bonna baggyeyo amaloboozi bagateeke ku mpewo agabeera mu meeting ezo nga tebanaba kusimbula kubanga bagafuna tugambye nti mugafuna bagajje balaga abantu ekigambo ekisingidde ddala okuleetera gavumenti eno obuzibu kyekigambo ky'okusirika ekyokukwata buli kintu nga bakikwata mu ddembe kyekisingidde ddala okutuleetera obuzibu naye senga kati tujjeyo maloboozi g'abantu bennyini omuntu akiwulire ddala nti ono gundi waliwo abafulumyako katambi ka Dr. Kizza Besigye oba kasimattuka katya naye njagala na buno busimattuke obubeera mu meeting ezo kubanga tubirina ebyona byonna ebipangibwa akalulu nga kawedde ebipangibwa nga akalu tekanabaawo abantu batutebwera okutraininga byonna tubirina n'amalamba g'amasimu bansonyi basekyuite bansonyi okubanga mbyogedde wano tubirina tulina na buli gombolola balinako abantu bameka abagenda okukola effujjo n'amasimu n'ennamba zaabwe ez'essimu yes kakati ebyo bigambo bya Proscovia Nalweiso agezaako ate naye okuwakanya amateeka kigagamba wabulanga ebyo byonna ngenda kubanga ate ntambula nabyo paka we tunatuuka ku nsonga gyekomera omukulu amanyiddwa nga Simon yabaka makulira akakiiko k'ebyokulonda naye yavuddeyo n'ayogera ebigambo nga bwembikuwadde kakati ate nkyakwongera nkyakuleetera wabulanga sinaba kubanga ntuuka eyo kkiriza nyongero bajjukiza era nyongero okukuba omulanga ogw'okugula fulaaga bannange tuli mu kugula fulaaga ez'okukwata era nga bw'ozirabaawo fulaaga zino tuzigulanga Red Zone Media Family oba Red Zone Media Group nebaza mwenna bannanga abaze ne mutuyamba abaze ne mudduukirira omulanga guno abaze ne mubanga mugenda maaso n'okubanga nammwe waliwo yankubidde nampa fulaaga yampaddeyo fulaaga 20 bambi tukwebaza webale kubanga wadduukiridde omulanga guno era fulaaga zantuuseeko nzirina fulaaga ezo twagala kuzigatta kwezo ze tulinawo tugatte ne kwezo tugenda okubanga tugattako ensonga ebirenga etuukira ddala kakati gwe wenna asuubira okujja nawe okudduukirira omulanga guno ennamba z'essimu zezo kw'oyinza okuyita ennamba ezo zombi ziri ku WhatsApp oli waddembe okuteeka ku Airtel oli waddembe okuteeka ku MTN ate era ne woba okuba obanga ozze ku WhatsApp oli waddembe okukozesa Airtel oli waddembe okukozesa MTN n'oba ng'ojja mu inbox nombuulira nti bannange nze nina fulaaga sirina ssente naye nina fulaaga era fulaaga zange nzirina mu kifo ABC tujja kujja fulaaga ezo tuzikime tujja kujja fulaaga ezo tubeere nga tuzigatta ku ezo ze tuyinawo ky'oba okoze tekiba kitono nnyo era tujja kuba tugenda maaso n'okwebaza mpozi n'abamu abatuwa fulaaga nga tebanzikiriza ku mentioninga mannya gaabwe wano era nammwe tubeebaza kubanga neyo ensonga nayo etegeerekeka muba temwagala mannya gammwe gategeerekeke ate oba oli awo nga mukoze ekisoboka okulaba nga musonda so neebaza
mwenna abajja mu inbox ne mutuddukirira ku mulango ogwo nga nkyawo kwongera ebigambo bya Nalweyiso njagala obiwulirize bulungi wabula nga sinnabikuwa nakano njagala tukajjewo njagala kubanga nkutegeeza gwe wenna waliwo ababadde bambuuza okujoyininga membership ey'omukutu guno osobola okusupportinga channel eno ng'oyita mu kugijoyininga nga member okikola otya wuliriza ke katambi ako kenkuteeredde awo ebbali kogenda maaso n'okubanga olaba eyo demonstration bajja kukyajingayo akasente akatonotono naye ojja kubeera member ku mukutu guno ojja kuba osukka ku kubeera subscriber oba follower ku channel eno ojja kuba ofuuse member bwe ngamba member mba ntegeeza ki ojja kuba osobola okuinfluencinga biki ebikolebwa ku mukutu guno ojja kuba osobola okutugamba nti oyo content mumukyuse kola bwoti ojja kuba osobola okuyisaawo eddoboozi lyo ng'osobolera ddala okuteeka eddoboozi lyo boyina endowooza yo nga togiteeka mu comment section oleeta eddoboozi lyo ne lipulayingibwa ku channel eno naawe n'obeera ng'omu ku baweereza newankubadde ng'ojja kuba osinziira eyo yonna gy'onaabanga osinziira ogenda mu maaso ojoyininga otya okufuuka member ow'omukutu guno ogwa Red Zone TV wuliriza nga bw'olaba mu katambi kano ojja kukola ebintu bino byengenda okulaga mu katambi era nga bw'oli mugenda maaso n'okubanga obiraba otya genda ku YouTube yo osaakinge nti Red Zone TV bajja gikuleetera awo nga bw'ensonga awo oginyigeko bw'ona amala oginyigako ojja kunoba awo ewali akagambo join awo nga wensazizza bw'okanyigako bajja kuleetera ebintu ebifaanana bwe biti bwe babireeta ojja kuserekitinga tuyina eyesooka bronze tuyina silver eddakaawo tuyina ne gold esembayo akakasente akaliwo ke bakukyajinga naye kaba ka mwezi si ka buli lunaku era oba ofuuse member ku mukutu guno omukutu guno ojja kuba osobola n'okuyisaawo ebirowoozo byo mu ddoboozi nti nze ngamba ebigambo bino oba obiweereza General Kaguta Museveni oba olina bubaka bw'oweereza pulezidenti waffe ojja kuba osobola okubuyisaawo ku mukutu guno oba otaddeko ddoboozi lyo oba otadde mu buwandiike kyonna kye kinaaba kiri obubaka bw'ojja busanga waliwo ne information y'omu akolebwa nga ali crucial nnyo era ng'ali alabibwa bammemba bokka information yoyo ojja kuba naawe weegasse ku abo abasobola ogenda maaso n'okubeera nga mumulaba so onja kubasaba abaagala okufuuka bammemba ku mukutu guno mubeere nga mugenda maaso n'okukikola kakati njagala kwongera bigambo bya Afande Nalweyiso ebigambo bino nabyo nga biringa ebiraga byongera okulaga okutya okujjudde mu bantu bano ebigambo bino byengenda okukuleka nabyo obiwulire bulungi nnyo Afande Nalweyiso nga abyogera then oluvannyuma nzije mbeere nga nkwongerayo akatambi kano si kawanvu nnyo wabula nja kukusaba ogende maaso n'okubeera ng'okawa obudde okawuliriza bulungi nnyo nga Afande Nalweyiso agezaako okulaga okutya simanyi bano abantu babatidde ki ekyo tujja kwesanga mu comment section ng'okiŋŋamba wuliriza kakati ekirala kye mbadde njogerako nti kye tuli mu kalulu tekyetaagisa gamba nti utabatiisatiisa tasobola kulwana tulwana tugenda kulwana ki okujjako nga yatugamba nti alina olutalo lwaleeta era neegayiridde nnyo abantu tebenyigira mu lutalo luno oyo lwaleeta lwagamba nti sisobola kulwana alinga tugenda mu kulwana alinga agamba tugenda mu kulwana naye tugenda kulona ngenda kuzo mwezi 15 balangirira n'abawangudde ala simanyi bwe bakyusa akalulu kano ne kadda mu January oba kati okulayira kunaabera udi naye jjukira tubadde nga tulayira mu Gwakutaano era bwe kigenda okubeera kandi era neludi bwe kyali noli twalonda mu January tetulonda mu Gwakubiri tubadde tulonda mu January tulayira mu Gwakutaano omukulembeze yenna Bobi Wine Jeno Muntu Franka Bulira simanyi Kasibante Munyagwa Jeno Muntu Nandala Mafabi Yoweri Museveni Bobi Wine anabawangu dagenda kulayira kati waliwo kulwana nawuddaga mu abantu bagugulinge ne ku nsinga mali biki tutotwala mu nsi ezo ffe tuli bana Uganda baguguli babagambe mugugulinga Arua oba mugugulinge nesi ezo tuzinonyako ki mbalabe ebyaliyo mu biseera ebyo ate kati bye biseera bino kati bino biseera birala nnyo ate Uganda si malisa Ivory Coast atotwala na ku nsi nnaku bwezityo ensi nnaku nnyo toyinza kuddira Uganda n'ogigeraganyanya ne lwaki ayagala tudde ku levo za mali kiki kyaleeta ekyo kitutwala ku levo za mali agamba abantu bagugulinga mali nsi eryawo nti nayo gigugulingako nti oyagala kugyegomba ezo nsi zirina obuzibu bwazo ezo ezafugibwa Bufalansa zirina ebizibu biyitirivu toyinza kugeza Uganda ku ezo Uganda etambudde nnyo okusinga ku ezo naye nze kyenjagadde okwogerako kyekyo nti tetugenda mu lutalo ate byenjogera gyebiri kubanga nze ekigambo kya protest vote buli wengenda mba nkyogerako kubanga nze ekigambo protest kiba kwedimba
kiba kwekalakasa nze bwe ndowooza bwe kitegeeza mu Luganda kati mu Luganda kyekyo kyemmanyi yes. Kati bw'omanga ogenda mu kalulu ng'okkiriza nti ozze okwesimbawo n'ogenda ne mu kakiiko k'ebyokulonda ne kakuwa amateeka gaako poliisi n'ekuwa amateeka ate gwe n'osigala ng'okyayogera ekigambo ate n'ogamba nti akyogeddeko atiisatiisa sitiisatiisa era tewali muntu yenna yenna gwe ntiisatiisa tewali muntu naye nagamba bugambi nti akakiiko k'ebyokulonda tekandikkiriza slogani eyo aya protest vote ye nze ndowooza tekandigikiriza anti balina ebigambo biri ebinafanda kalonde kakuume kabanje kanoonye kalonde kakuume kabanje okusinzira ku bo ekyo protest vote kyetegeeza okusinzira ku bo kanoonye era njagala kubeebaza nti bwe babagamba okulonda abantu abagenda okubeera ba polling agents baabwe babalina era ndowooza ekibiina kya nuupu kiina n'abo abakakiiko k'ebyonda ke bakkiriza simanyi owegombolola alaba byakalulu simanyi owa district owa region bona lina kyemanyi bawaayo batandika okuwaayo amanya g'abantu abo bagenda obakuumira akalulu ndowooza bebo bagamba naye ffe ng'abalonzi bache balina okutukubiriza mukeere nnyo mugende mubeerewo mu layini nga basumula boxi mutandika okulonda naye bamala okulonda nze kubanga bwe ndaba ekifo ky'okukyalo nga nze wenondera wafunda nnyo tewayinza kujyawo bantu bakukyalo nga batuddeawo nga balinda kubanga bwe batuulawo ne balinda kiba kitegeeza abantu abayitawo okulonda bajja kuba tebalina bwe bayita kubanga wafunda si wagazi ffe tetulondera nze wange entaawo tetulondera ku kisaawe kya mupiira nti waliwo obugazi naye jjukira nti ate wabeera polling station wabeerawo ne alphabetical orders nti wanoke kaboxi ka A kanoke kaboxi ka B kanoke to M ebityo webale nnyo kati waba wajjudde wabeera congested kati toyinza kugamba nti ba polling agents ne bakakiiko k'ebyokulonda abali awo ne ba constables ffenna tuyinza okujja mu kifo ekyo nga tukumba tekisoboka kuba abantu baba bangi. Okay, kati naye fani nga tugenda okuwummulamu ekibuzo kyadde nti obulimba buno obutambuzibwa oli I want to assume nti amanyi kyayogerako but why does he choose okwogera ekintu ekyobulimba n'akisimbako amannyo era wendabira nti abantu abamu tebajja si bakulembeze wabula balimba bulimbi okusobola okuyitawo basobola okufuna obukulembeze naye teebereza bw'anaabufuna wanaalimbululira byayogera kubanga olina emyaka 5 okulimbulula byewayogera okulaba nti byewayogera obijja mu bantu nze ndowooza nti si bakulembeze era abantu tebandi babaddeko nnyo wabula nandisabye baleme kubuzaabuza abaana nze kungu nabadde namuntalinzeeko disitulikiti yange eyemukono nga mutabani wange gyali naye nafunye okutya apandikazi gyotandikiraawo ku radio 4 radio 7 ne radio 8 ayagala okutwegattako oweereza message ku nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp